Checho lero kankatandike nga bwe twatandika ngedda. Gundi yatera okutandika atyo ani. Jingo. Checho. Naye jingo nawanga alidde mu firimu. X Events International. Tubitadde mu nyamaanyi. Be batusaako YouTube channel gwendi. X Events International. Ekituleeta wano ffe tulungamya mikolo era tunyumya bya mikolo. Kubanga tuli mu mikolo. Mu gikolo gye banyumire naye ate tubaako bululu tubadde tuludde okulabagana tutuula ne tunyumya ebyaffe nawe n'obijjamu ekituufu ebibaddewo naye kati lweno tandika muleete kubira ng'wonna ffe tweyagali tudaddamu okwogera ebintu nga ate lwakuba abantu abasinga obungi bali eyo naye nga tebamanyi nti mu nsi muno nze waliwo omwami omu gwe nayigirako ekintu bamuyita Sematimba Peter yagamba ne bwoba n'omukazi omulungi ng'omukweka mu kisenge ne balirwana abo tebagenda mutendereza nti gundi alina omukazi omulungi kakati gwe osobola okuba nga byokola birungi naye nga tobiranga kakati wano ffe bw'oba nga osobodde zambaaliwo baziyita zabama ekigambo ekyo zabama sirimu zambaali n'abebbama kakati abebbama tulina mu mugabo kyabazeeyi bebbama zabama katutandikirewo leero twagala okunyumya omanyi abantu batutunuulira nnyo ne bayigira ku ffe mukoze mutya mutambudde mutya mufuse mutya naye ate ne toilet paper zino zivuddeko mangu kubanga abantu kituufu edda omanyi abantu ensi bwekuze tebategeera wa gye tulaga nga gye tuvudde tebajjukirayo abantu omuntu yavuganga eggaali ng'eggaali teyina fuluweero teyina kaliya teyina ntebe teyina muti naye nga bakugamba genda ovuge ova manju genda ovuge eggaali ne batuuka n'okukebera ne bawenjulako eggaali eno tenoze bulungi mwana gwe ddayo ovuga eggaali ne tuvaawo ne tudda ku bikookooma bikyaliyo ne mukyalo so babiyimbanga munakayimba ensimbi egudde baana bannange ensimbi egudde mu kikookooma egudde baana olabye nti tuli bajjo naye tuli bajjo naye twafaayo okumanya ebyabakadde baffe ne ziyingira tetunatuuka ku mpapula z'amawulire walingawo ebipapula bya seminti kaganga ogenda n'ekya seminti naye ng'olinga agenza okwekuba enkokoto wansi naye na puroguramu simanyi oba eneggwa tewakirimu kati gwe ate oli bulungi gwe buuzaako era abakitegedde wano bakitegedde nebaga enkokoto omanyi seminti taggweramu ddala mu bipapula bya seminti n'ebiddako naye ng'ayingira era n'asensera kati bw'otakikunkumula bulungi akati ate bwe twavaawo ne tudda ku kimpozi tugenda ku bitabo ne babusengeka entuufu ng'ogiyisaayo zabama ng'ekola ekola ne masaagi naye gwe ne weekalabula n'obanga eyaze omusango ate akalango tekawedde akazabama mutukubire ku essimu bambi tubatuse kutugaba amasomero tugabawa ebitongole ebyenjawulo toilet paper zirezazava matukugayidde muzifune wonna weziri oli okolabe bwonyumirwa emenga bwebiri Bakidawo onangaye ngabe namba y'essimu kuba manager azikuletema ku 070 669 manager ajja kukuletera wonna woli zabama njagala tuyigiriza abantu kwaba tubeera ku mikolo ffe tunyuma ebya mikolo ebyaffe fere batuba tuyingira firudiane y'obwogezi obaako byosanga ebikusoomooza nange natandika okwogera obwemusi nina bye nasangawo abakabi ngero tuba ku mukolo gati ogenda kukola negondoga
n'atandika ntya era nga n'abakuwa emikolo bakugamba naye gwe onoosobola okukola nga gundi nga balina ke bakujulirizaamu kakati gwe wasanga ku basajja nga omusajja awooli yali omuzibu ennyenye otandika otyo bingera kakati ng'omwogezaawo kakati nze omukisa gwe nafuna mukama gwe yampaamu gwa mulundi gumu nti omwogeze yantraininga ennyo mu kwogera bamuyita Mukasa Kafeero kama kyamutuwadde waali Mukasa Nabe oyo yeyanjigiriza okwogera ne eri Mutebi ekazo wa Asiska n'omulala bamuyita Anko Kiine Okaboozi oyo Kiine oyo Okaboozi Suuna Kinejjulira omanye erinnya lya Kinejjulira libasalako Kiine basajja abo bambuulira ebigambo bino wammanga ne bagamba bw'ogendanga ng'abantu bakututte baba beesiga ggwe era ofubanga nnyo okulaba nti gw'osanzeeyo eri ne bwakubuuza ekibuuzo nga tokimanyi wakiriddamu ansa nga nfu naye ng'egenda kusesa abantu batandikire mu kuseka nga bw'onoonye ennamu n'oli agenda okukuwabula ng'eno baasesedda tebakiraba nga ekizibu gy'oli kati nze nentandika naye ekirungi kya byonna nali nayigako ku bintu ebiwera nayiga olulimi oluyizi nayiga olulimi olw'okunyanja manye olulimi olw'abalimi manye olw'abasiba enswa abasogozi b'omwenge ebyo bikulu nnyo naddala ku mirimu gy'omuganda wano egyasooka okuyiga omwenge ebyo omusajja ayinza okukugamba nti owange bw'obadde ojja omufuko gwange oguseseetuddewo olyoka oyite otuuke ku mufuubeeto akati gwe omufuko gwennyini gwakugamba n'osooka ogubulwa bw'oba totegedde bulungi lulimi lwakuyisizaamu naye bwe yagambanga nti omufuko gwange oguseseetuddewo olyoka otuuke ku mufuubeeto wategeeranga butegeezi omufuko gwe guno ogufukuta omuliro ogw'abaweesi kye baanyiganga kiti ne kifuuwa omuliro ogwo gwe mufuko kati gwe wamanyanga nti wempise tewabadde mufuko tya mukulu nze siyitidde ate mu ssasa akutegeere nti omufuko gwoyogerako oyogera mukuweesa akutegeere naye kakati ffe ne tuyiga ebintu twayiga ndowooza bingi kati waliwo abasajja abaali aboogezi wano omusajja gwe siryerabira baamuyitanga Kiyingi Kiyingi yalina oluganda mu mukolo gw'okwanjula nga bw'ojja teweetegese akuzza mu nakongeza bikolwa nakasigirwa nakuzaawa kati nga n'ekigambo kyakubuuza osobola enkoko ng'asobola ogiza mu luganda luli olwaffe olw'edda owaayo ndabiddeko ku mutasalanjala mugamba kati bw'oba tomanyi mutasalanjala nakugamba nze mbuuza oba tontegedde ku mutasalanjala ondabiddeko ku walukagga ayogera ku kintu ekyo naye nga tobitegeera okutuusa lwanagamba nti ondabiddeko ku sseggwanga nga gwe kyokola ki kyomanyi kati ate bw'otasanga ajja kukuyamba ng'asirika busirisi awe waleeteranga abantu okuwa fayini ez'okumukumu leeta fayini buli kyotamanyi wawanga school fees awo kati nze siryerabira lumu nagenda ku mukolo gwali wakiseeyo abantu tebaneekakasa nti ndi mulungi nsanga abasajja bataddewo entebe emu naye nga aboogezi bagituddemu 5 balinza ajja ng'ona ono akubuuza ekibuuzo n'akuta n'akukwasa ono bw'amala okukuweereza ono naye n'akuweereza oli kakati n'obanga gwe oli ogu bali 5 bonna betadde ku ttiimu awo ate nga bonna boogezi akati waliwo omusajja omu yajja naŋŋamba akantu akasinga okunyumira naleeta ekiggula luggi ekiggula luggi bwe natuuka mu lugja wakati naŋŋamba bakutikkulira awo nze nga mmanyi nti antega butezi nanga bakutikkulira awo wano mu lugja waffe bwe kiba ne muganda naye mukulu bwe kiba nga ate kiggula luggi ate tukiteeka tutya mu lugja wakati ekyolugja kijja kuba njogeza bwe ntyo naga nkugambye omukulu takulira mpya 2 olugja olwaffe luli awo nenteeka bwekita
era ndowooza yali akaali akalombolombo kaki naye nze mu mutima gwange ne mu kulowooza kwange ne mmanya nti ono bakoze nki nsobi ne tugenda mu maaso omukolo ne gutambula bambuuza kino bambuuza kiri bwaguweereza ono bwaguweereza kati ne bajja bambuuza olugero olwo lwanzisa nnyo enseko sirirwerabira naŋŋamba gwe mulenzi gwe otutambadde mu lujja lwaffe konze ye mukulu nkubuuza konze ye mukulu enswera eteebuuza kkubo bwe yaluleeta wanswera ateebuuza kkubo neŋŋamba abe wange abange mukube engalo bwe nakomawo bwe nti nakomawo na ansa njiya wanswera ateebuuza kkubo hagwa ku nkovu omusajja nanga sebo leta fine ng'olina okuwoona ebbaasa nono n'omuwa n'oli n'omuwa kati baali bazibala nti ebbaasa z'ebiseera ebyo zirimu 1,000 akati naŋŋamba wootandikidde ogaba ebbaasa mmeka 2 omutwalo basobole okugutujjamu akati mba nsituka mu maaso gaabwe ono kyava eyalumbuuza kyavaawo ono omuzindaalo muddemu kasasudde school fees konze nga anziramu nga gwe mulenzi kimanye era okitegeera okuva olwaleero wanswera ateebuuza kkubo bamuziika n'omulambo nenkyuka neŋŋamba abe wange abange mukuba engalo n'akaluulu bwe bakuba engalo n'akaluulu kyenakomawo nakyo neŋŋamba naye nze sirabanga bakulu balinga bano basomesa bitaliyo nga ne school fees bazibbye nabaweteramu eggaali ng'obusungu bunkutte olugero yaluleeta bubi teruli nti wanswera ateebuuza kkubo luli enswera etava ku mugugu gye baziika n'omulambo kati nze yali ampadde ekikyamu kyokka ate gyayagala afunireko ssente nembaasa bonna aba ne bankubira enduulu ne bagamba naye mwana gwe ng'oli mugezi ne mbagamba sirabanga bakulu basomesa bitaliyo nga ne sukulu fees bazibbye naye ate nno nga wasanze abazibu olwoba okuguddewo olutalo anti era naluggulawo kati olwo nali ndutandise nange nga zivuddeko nabo ne beewa ne batandika kakati nze bw'oleeta olutalo nsiba ne basooka baluleeta baana bandika tototo biseera byo natandikira ndi mutototo buli omu yajjayo amajimbi naleetana nendyoka ŋŋamba abange nze nazze mu ssomero ndi mwana naye ate obukulu si mugejjo obukulu buba bw'abakulu betusanzeewo naye nange magezi gae kantambule naki omukolo twamaliriza omukolo abasajja ne baŋŋamba okolera mu kibiina ki ebiseera bye nali mu assescap nembagamba ndi mu assescap ne baŋŋamba tetusobola kujja gye mukolera oyina ebintu obwedda bwe tukutwala eno notakkirizayo netukuza eno nolaga obumanyi ng'omusajja omumanyi ng'omuganda nembagamba tukyawandiika musobola okujja omukisa ne mugufuna tutuula buli lwakubiri tutuula bwe wati ku Pioneer Mall mu kibuga Kampala wali ku Antonios wali nti ye kale nga nvaayo naye lwaki abaana b'ennaku zino oba fete tuba trainings tulaba nti okutrainingako kwakufuula omukugu era nze abasajja bonna abantraininga neebuuzanga nnyo ab'ennaku zino tebakyebuuza ab'ennaku zino balowooza nti olubaka omuzindaalo ng'olinamu ebigambo byo 4-5 mu matama ng'otandika kwogera tusanga obuzibu bungi osanga omuntu ng'amaze mu kwogera kuno emyaka nga kugamba ndi mu 6 ndi mu 7 naye nga n'ekita ky'omwenge okiruŋŋamya mu bantu nga tamanyi nga n'oluyina bwasanga bwalusiba n'enkata y'omukolo bwasanga bwagisiba bakiteeka awo kakati ebintu ebimu abaabiseseetukako ffe twafuna omukisa abasajja abo bamukasa nabe bamanye ebintu era nze bwe mba nina kye neebuuza ekyekusifu nabe ankokiine eri mutebi kubanga n'omulala bamuyita matovu batya mwambazi omusajja omulala eyambulako bamuyita kasabbanda
bamuyitanga musaazi abataasanga ku musaazi teboogerangako ku mukolo musaazi kati ebiseera ebyo ekitiibwa kya Buganda waliwo we yakubuuzanga naga owaayi mulenzi ng'oteekwa okuba omumanya ennyo mu kusooka njagala mpe ekitundu tebakitanga kitundu kati njagala onandize ku kiryo naye bw'oba olandiza tuuka ku kiguju tandikira ku kiguju ekyokusatu ekiryo kiryoke kirande kati ng'oteekwa okuba omugezi okumanya kyakugambye ekitiibwa kya Buganda ekitundu ekyokumeka ekyokusatu bwe wakitandika nga bepaba nga kyekyo kyennyini naye tandika nga kyagambye kirala Allah takulina nekitwala wala si kyeŋŋambye mwandireese asobola okwesa n'abasajja abayesedde empiki n'okwalika ne twalika gwe n'olabira ddala nga bw'oba obadde oteeka bweso nga nako togutegedde waliwo ekitiibwa ekyo ekyokwogera ekyo neno olina okinyweza Bakidawo nakati tukyakinywezezza era abatutuukirira ne baagala okuyiga ebiddako kubanga abamu balowooza nti kugenda nenkola mu vidiyo ku TikTok nenzinaazina naye mbwowakabi olaba batandika okunnonda okwogerera enkolo nayo amaanyi n'ennono za Buganda ziri mu lulimi awe okuniga okwogera okwo ebigambo okusanya nga tebyonna abasajja ebigambo babijjawa gwe buli lwotuuka nze omulala yaŋŋamba yali mwogezi ki naŋŋamba era mukasa kafeero naŋŋamba gwe tomanyi kwogera kunze ye mukulu kati okumanya tomanyi kwogera boogenda okutwala ku mukolo be bakusinga okumanya okwogera kunzi lwaki naŋŋamba kati bw'oba obatutte bo nga bo baba balaba ku Zambaali ng'ayogera ne balaba ku Eri Mutebi ng'ayogera ne balaba ku Isa Musoke ng'ayogera ne balaba Nuwa Senfuma ne balaba Kajja ne balaba Kikoyo Musa ne balaba kati gw'ogenda okutandika okwogera ng'omwogezi oli kyakubuuza bo ansa baziyina era ogenda okuwulira nga eddoboozi lifubutuka emabega oyo bamusaba certificate tabitegedde kubanga bo batambula Mikolo oli akireeta kubanga wano waffe mu Buganda omuntu teyatuukiranga ku nsonga kutomeza nsonga nti leeta certificate ayaga nti owaayi mwana mulenzi ye bwe mwabadde mujja mufa abakulu abeddira endiga oba ab'envubu mwayitiddewo era omusulo gwabakubiddewa ng'olina okwogera nti omusulo gwatukubidde ku busubi obulange ti kakati ndaga bwe wazze kwegamba tutuukira ku nsonga tulina engeri okubalaamiriza enjogera y'Omuganda omuganda abalaamiriza era ndowooza wano nebyabufuzi ate nenyetukosalinga obanolebo nambuuze nebwomubuuza nomuganda nti njagala kino nga bwomanyi muganda omuganda tasula kujja direct nga bwomugamba nti kino kiki naga nti ye era n'omuganda tagenda mu ttooyi ng'ensi emulaba zino ttooyi zaffe oziraba ezaffe ezabeeranga mu mwanyi mu bitooke ng'omuganda yeekoolobya n'alonda wano obuku n'asala kusanja n'agenda n'abanga akwata wali obuyinja kumba agenda muki mu ttooyi kati eyo mpisa ya Kiganda okubalaamiriza oli ne bw'oba omwagala byalaavu tomutuukirako wamuyitanga waayi naye kati kano paleko munnange kanyumye olugero lulungi ebyaddala kati twajjirwa omulembe ogw'okubawo ebintu oli abeera ku TV nga yaggwanga bamulaba n'amansula entungu baba ate mu interview nga naye naseka akyogedde twabalaamirizanga era kino kitwoleka nnyo wa gye tugenda akati abasajja abo mu kwogera tebaalinga bangu abaasooka ate baatuwa omusingi ogw'obuvumu oguma omutima omanyi eno gy'ova mu musingi gy'ova gy'ogumira omutima tosobola kulaba ku bumooli
nga tewayiwa nkokoto okitegedde onoobufuna otya era wotuukira ku bumooli naffe wetutuukidde okusereka nga ddala tusaanidde tusereke Bakidawo kati ensi ekulaba bakwogerako oyogeredde emikolo naye olina gye wava eri ate ne sinyoomayo nenoonya emirandira eginyweza naye kati omuntu alaba Bakidawo n'agattagatta buclips buno bwe batemaatema abaana ne bateeka ku tiktok ku mitimbagano n'agatta obwa Bakidawo n'anoonya obwa Isa Musoke n'anoonya obwa Eri Mutebi n'anoonya obwa gundi kati naye yennyini nadda mu kasengeke ne yeetraining okwogera kino kiyakoze wano ekyo nkyogera kakati niye n'ateeka wali funirayo omukolo funirayo njogera n'agenda atta omukolo gw'abandi n'aguziika mu ttaka n'abafamira awamu bamuwaze oyo ayogera naye ng'ebigambo byokwogera ku mukolo kateebereza okuva ku ssaawa mwatuuse mu kidaala 6 kyoyogera tolina kiddamu mu mateeka g'okwogera ate nga abantu banyumirwa ate nga bayiga kyoyogera mu mateeka g'okwogera era nze wentegerera nti ono omwogezi wa kibogwe kwogera ekigambo emirundi 6 nga bwe nagambye nti ekyuma bakikwasa omuliro awutumanyirawo ewaffe ovuddeyo oba wa kibogwe n'abantu ensonga ya ssenga eno tetwagituukirangako twasookanga kuteekawo enzimba n'ozimba audiensi nejja nekulinda bategera nti kati ddala omugabe beyakulembedde abimanyi naye ogenda okulaba olinga akutte omulenzi senga owekyabadaaza si gwe twagala bayina uniform yemu nosanga nga n'ogundi bwe yakyogera kati ensonga enkulu nemikolo gino muzeyi Sebata Rodfred yaŋŋambako nze nali nsuula nnyo ebigambo omanyi Mukama yampa bigambo nga njiiya ekigambo nendabanga ate bwe nkyogera emirundi yena nendabanga ekikaddiye kati Sebata ye yakinzijamu yaŋŋamba nedda ssebo waliyo abantu abakyanyumirwa nalwewuuba naye nga namuyimba ddi kakati gwe ekigambo oba okyayogeredde Bugerere nokyogeredde Wakiso nokyogeredde Masaka olowooza n'ab'ekiboga bakiwulidde ekyo n'okita kakati lwaki oto ebigambo ebiwooma ebimu byoleetanga nga bikyanyuma ati nze kyobulaba mu kunyumya sitole zaabwe bwe mba ntandika kyekibaleese tubagobye mugenze nsooka kuzza audiensi yonna nensooka manya nti kati bonna amatuba gawadde nze awo bwe mba ntandise okwanja ensonga njagala nnyo n'akasirise ku nsonga ya ssengaawo kubanga yensonga enkulu wewali ennono wewali engeri olulimi lwaffe gye luwooma omusajja ayogedde ekigambo kakati nze nsobola okuleeta kasitole nga buli muntu takawulirangako naye ngenda okawunzika nga kagwera musenga buli munnaafirika nakolaki ne kanoonya ku mirimu egy'omuganda egy'ennono gye yakolanga senga bannaffe abamu bakirowoozaako ennyo nga bw'onaaga nti ogenda senga ogenda muyita mukutta nswa munange nno ogenda kusooka onyonyola ennaka onyonyola embobya onyonyola ensejjere onyonyola empawu entunda oggyemu obuggalamatu naye kakatika bonna bwolabanga obuggalamatu bwabukanga nga alinga anaalwa n'atamanyi buggalamatu n'ayiga namuga nti munange twagenda okulambula enswa twagisanga esaze naye enswa yonna bwemala okulaga amaaso omanya nti kati olina kusima nvubo bwe twasima envubo ate kakati nga tulina okutyaba emimuli kubanga enswa gye twali tugenda okumulisa yali nsejjere ate nno munnaye kwolwo twebaka olowooza kuba ensejjere etandika mu masejjere ku ssaawa 8, 9, 10 n'olwekyo bwali ssaawa zikyali mu kawoza masiga ne tujjukira nti tulina okutta ensejjere naye bwe twali tutuuka ku kiswa oba kisolo kyekyatukanga oba yalingo oba yali ki buli muntu akimanyi enswa nga zibuuka engona kizibeera nnyo ku biswa n'emmondo biba biri enswa emabega kakati olina okuyiiya n'ojjukiza n'omuntu ayatawuliranga ku mmondo n'agiwulirako wano
n'ow'omukyalo n'afuna feeling gye bafuna nga babonaabona n'emimuli. Ate ensonnu munna twali tugimulisiza kumba omwezi gwememula olaba bwendeeta olubbobo nenduvunika mu lujja wakati nenduyiwako evvu emabbali wayita seconds 3 ng'omwezi ekire kigutuddemu olwo nenzita oli ajjukire byebimu bye tukola mu kyalo omwezi nga gwememudde nnyo gwako ensi egenda kugendako bugenzi egenda kudduka ku mwezi tukoze tutya okukweka okuloga omwezi era omwezi baguloganga mu byalo bw'otandika oluyizi n'otandika nze nno gw'olaba senga munnange taata nga bw'ondaba ndi muzizi omuyizizi yenna takololera ku kizigo era ekizigo bwe nalabye nti ensolo kweri ku kizigo nga ngizize bulungi nga ndaba yabadde ngabi naye ate we nasembyeyo okuzigira nga ndaba ate obugere bulinga bwa mpeewo ne ŋŋamba empeewo ngifuuyire eŋŋombe epite bayizi bannange baleete emigwa oba baleete entuula kuba entuula ze zitta omusu ze zitta n'empeewo ate emigwa gibajanga binanjobe kakati otandika okunyumya emboozi omuntu ono yali muyizi gambe nataleka n'okunyumirwa nti bw'olaba oli akutta olutuula manya tagenze ku njobe ali ku musu oba mpeewo era empeewo tebagikwatira na mafumu bagikanga na miggo olugwamu nga bagikuba miggo n'omusu bagukuba bikonde kakati omuntu akutwala eyo nti ate munnange olwamaze okutta ensolo bapa ekkeera lye twasoose okujjamu kuba lyo liriibwa ku ttale ngekera omuntu talitegera kumbe kyekibumba kyensolo ey'okuttale kakati ebintu bingi bye tulina okulwanako okuzza mu lulimi lwaffe n'abaana baffe basobole okuwoomerwa ebiriddawo naddala mmwe abatugoberera ku mukutu guno bebebikolera okuba twagala tukole bikole naye mubeeko kye muyiga obutabo bungi we buli mu busome olulimi lwaffe luno lunyuma abaana baffe bagenda okutandika okulukolamu nga nabo babeera onaga naye bannange oluganda nga luwooma tulwagazisa abantu okwagazisa abantu ekintu kyekigenda okutuyambako kubanga mu nsi muno olaba omuntu kasitaabula olulimi n'eggwanga lye libula identity kasa identity ye ebula ndoza ekikulu lete tukiemu bwe mbadde ne Bakidawo buli muntu obeerako n'akutembeeta okutuusa wooteekeddwa ani yakutembeeta okutuusa wooli ekyokubiri gwe ng'omuntu naawe weekolako okunoonyereza okola ne weegattako value ono nga naye kyakola n'omanya obuzito bwo buli kaseera agattako n'asoma ku nswa n'asoma ku kuyiga n'asoma ne yeeyongeraku mwomulowooza nti bw'onodda ku bukkiripu bwa Bakidawo n'olaba omanya abaana omusanga ali awo ayogera kano Bakidawo ayogerako n'osanga nga bujjooko bonna obwetoolodde ate nga n'obutuusa tabutuusa nga zambaali bw'aleeta kantuke nze manje kava yo wakazimbira kati akabakira mu makkati n'akakubawo agenda okulaba nga abantu tebasisi n'agamba naye nze ndiko ekikyamu bali abasajja balina magnet ki kumbe gwe kyoleese okiguddemu bugwi kiri osoka kiteekateeka oli nekiva nekyengera n'olyoka okigulu nze waliwo omusajja mujaasi mukulu yankubira essimu naŋŋamba naye musajja gwe lumu ogenda kututtamu omuntu ne mugamba ate lwaki n'agamba nze nina ebintu bye sijja kukkiriza wali ku mukolo gumu n'oyagala okunzita nenkwata ne ku pisito yange weeri konze lwaki nti andi wagenda n'otugamba mesaki yakamala okuyimba n'otugamba nti abange nti ye mwategedde twayingiddwa dde ababbi era ababbi bano babbye essimu 6 babbye obusawo 5 nenkwata ne bannange be nali nabo naye kakati wegenda maaso n'otugamba nti bannange security yawa ne kamera okuba ku kifo kirungi ababbi nga babadde bazze okutubba bambadde n'okusinga nze bonna babakutte omutima ne guŋŋamba nti baba tulage naawe kyewatubuuza nti tubabalage nti ye nti ababbi kakati mulaba abakyala bali bwe bayimiridde n'abaami abataddeko obukofiira obweru ate ng'otulaga mmere kwegamba wasooka n'otuwanika emitima ate n'otussa omulundi gumu ne tuwunzikira mu kukola ki okuteekateeka okulala buli omu yakwata ku ssimu ye ng'amaga akasawo oba akakeke baatutte naye nga nze kyenjagala obategeeza tugenda kulya kati ozimbako ekintu si kuleeta directive tulye kifaanagana ne bwe balonda omuntu mu audience nga ye yazze okubeesabeesa omukolo akyogera basaba ne banyabo yessaawa y'okulya naye gwe nga MC oba omwogezi w'omukolo ki kyoyongeddemu ekyenjawulo
abadde tuyita kulya abadde atugamba kulya bannange oli kimusigale mu bwongo yekoleko egendo tuyamba okwongera okuzimba ebintu bino n'ennono yaffe okwongera okunyuma namwe mwenyini okunyumirwa emikolo gino banengera kubuuza ati banekidduse tekisobola kudduka kuba tekirina magulu kiri mu mutwe gwo kakati ekitalina magulu ekikulu okuwayiriza kw'abasukka kidduse nga nze sikirabye okuwayiriza bannayuganda bawayiriza bamuleetera ebirungi naga onkubye omuggo onkoze eki kino oyagala kunzita nze nafudde dda kyenkana siriiwe naye nga bamuwadde kirungi yenebaza y'omwavu ekirungi n'ekibi tebatumanya naye kyetwagadde okutunulamu ennyo nyini ddala mu kontenti y'olunaku olwaleero Bakidawo ono tujjanga kukomawo naye tunyumye n'ebizibu by'emikolo bikyaliyo tunyumirizayo ekizibu waliwo omukolo njagala y'abazadde bafaanana omuzadde ono omanyi omuzadde yaliwo eŋŋoma eri ewaffe eyo oluweero ng'oyise nakaseke n'ogenda simanyawa kati ebiseera byali byankuba omanyi yeewammwe eyo naawe waliwo omugga ogusooka nga tonnatuuka kiwoko ekitoogo ekyo kimanyi enkuba yatonnya ng'emmotoka amazzi gazikoma muno kaakati ng'omukolo guli ŋŋoma olina kusomoka ate tosomoka kitoogo kimu lwakuba mbyerabidde amannya byalinga ebitoogo ebyo bina kaakati twali naye kaakati nze ekyanyumira ku bazadde bali emmotoka ezitwala ebyokutimba zatandika okusimbula ku Mande e Kampala biseera byankuba ziyise mu katoogo akasooka mu Bugubi zigenze mu kokubiri ku Bugubi zigenze mu kokusatu ekyokuna ekitoogo ekisembayo olyoka ogenda ogw'eŋŋoma ku mukolo emmotoka ziba zikiyingira nga bazigamba nti emmotoka 8 zakakwamira mu kitoogo ekyo temulina we musobola kukola ki kuyita naye nga amazzi zino fuso ziraba ng'emmotoka amazzi gagikomye no mu mitayimbwe waggulu akati abaali bategese omukolo ne bagamba taata tukoze tutya owulire emmotoka tezijja tuuka naye omukolo gwaffe gwa mu nnaku zino emmotoka zasimbula ku Mande omukolo gwali gwa lwakuna ndowooza oba lwakuna zasimbula ku Mande tezituukanga tuli ku lwakusatu gwankya taata ne bamugamba taata osobola tusaasira eno twetegese buli kimu twakimaze n'ebintu tubibaleetera tukole tutya taata yali musajja mulungi nnyo era taata w'omwana oyo nze simulaba nkumba taata omulala ayinza okukaluba n'agamba nti omukolo ngwagala mu maka gange taata n'agamba baana bange nga bwe mwategeka omukolo gwammwe katubasemberezeeko omukolo gudde maame twagukolera ku prison bannange bagiyitaani kukomera kwennyini kompawundi y'ekkomera maama bayita wakyato kati taata n'agamba mudde wakyato nkube essimu bweti ne bweti waliwo omukwano gwawe gwe nne wakyato omukolo tugutegekerewa awo bambi taata ekyo nkimwebaza n'abooluganda bonna kubanga gye mwali mugenda ng'omukolo nga wakomye taata nabo ne bayiya amagezi ag'okuva eyo okusala ate bondooza tebayita naawe oba bayita ku Oyima Road oba bakola batya ne bajja ate badde eno ne bayita ne balyoka bajja wagenda okuba omukolo naffe abako ne tugenda abantu babirabye naye kiba ekisinga obukulu kukwatagana ne banno bwe muli mukolo nekivaawo bireme kubafuukira kizibu taata ng'agamba abatimbi muddeeyo mutimbe batukkiriza nkwatagane n'omwami gundi awo ku prison mukolo wetuba tukolera omukolo nga batimba omukolo nno gwanyuma entimba anti kakati already tubadde tukyebuzaayo mayiro endala 5 mukama akuyambye naffe nze sirabanga kubonaabona kwe twabonaabona mu lugendo luli yo omukolo gwali gwa muvubuka wa bifaananyi naye ekisooka ne bwoba oyagala okunkuba nosooka kusaba nsiko gye twagenda eyo nvunaano eyo munda eyo
abantu batugambira wano nabo boyagala okungumula osaba nsiko sebo omukulu nsiko njagala njoche wano omusubaawo nebo batusanzeewo kintu osaba eyo siwe wali ebisikiriza ebitambula yeyo tuba twasobya kitwadda enkuba yatonye okutuuka eri twatuuka obange emu y'olweggulu okutuuka ku mukolo ga ntwanjule nga tetuna kyakukola naye baga nti kakati munnange mulwane nnyo wakiri mubeko bye mukolaakolaawo mangu tugasegasaawo wale baleese omugole afulumyeyokko afulumira ku mimuli nga mumanye eyo tumumulisizza arabiseeko tusimbuddeyo oba munaana ogw'ekiro twatuuka ekuba ate twakwata nga ddala ale kati kirabika mmwe temwafukako bufuzi ku nsiko nga temusabye walabika lwe yagigendamu ebinene nga tasabye tugenda tumubuze bagati mwe mwasobezza ebyeno mugenda kutambula mugenda ekkongo twabonabona tugenda okunoonya omugole gutwandika ndi gwe tuyamba nga yali wansi ate yasindika emmotoka nazo zikwamye nga yajjemu ddala engoye zimugira nga ali mu pule kati oyo yaliko mu pule ku guno gwenkunyumiza tuba tudda waliwo emmotoka eyatubira omuyayi waffe ettaka engoye zonna n'azijjamu ne tumusiba busibikireesu emikolo n'ebyajo naye omukolo gwaggwa naye ate mukudda awo we baatukomye wakyato sebo okudda obuze e Kampala twagamba tugendera mu konvoyi ng'eri bwe mulekayo munnammwe ate ng'anadda ddi nga mulina kulwana oyo n'avaawo ono nadda emmotoka zaafaanooza emmotoka nga 8 empyatu zonna kale nno ebintu by'emikolo bwe kitannatuukako teweeyibaala gwe kyali kituuseeko toggwa amaanyi teweeyibaala toggwa amaanyi kale oleka tufundikire wano bwe tujja kwongera okuddamu ku YouTube nga nene Bakidawo twogera ku bizibu ebimu bye tulaba n'ebirala ebyokwabula naye kyetusinza okuteekako ennyesera gwe ayagala okuyingira nebyokwogera kikyoyinza okwegattako gwe nga gwe omuntu olwokuba owakabi ebeere bulungi mweraba